When you come from that world of worshiping the devil, what is your explanation of how the church received you? My first time the banke makone bangamba nti jangu obuulire mu kotulabe nayimirira ku kituuti n'entandika kaaba bukaabi ngenda okulaba ng'abantu batasooka kaaba wamu nange ng'abantu batasooka kuyiika buyisi nga bakaaba bwe beenenya ekyo kyokka kyasitula olutalo lw'otalabanga kwata kasawuko ngamba tikke njagala wano maani yalina okulabika siriere be nali Netherlands omuntu omu n'ambuuza who is your spiritual father? Ne mugamba omanyi nkyasaba n'angamba oli mu ddenja amafuta kwegali okuyitibwa kweguli naye kimu ku bizibu by'omulembe gwammwe temuyina bataata omulembe gwange bwe guba gwagala taata gutunula butunuzi ne beegomba n'agamba agira bw'ati ne bayiika oyo ye kitange aina sente olumu bajja babaza what people forget, fathers are not funders. Osotola mu kanisa emu naye nga ebikufeedinga biri mu kanisa ndala. You are actually wasting time. I was hungry, you fed me. Naked, you clothed me. According to everyone's view and faith, we all have a different understanding of what Easter is. To some, it's just a formal holiday. But here at the House of Inspiration, Easter season is all about love and sharing. Every single year as the House of Inspiration, led by our team leader, Pastor Charles Kasivante, we go into our community and bless them with amazing packages of food, of clothes. We clean their community, we preach the word to them, and through this we have seen major transformation of lives in the people of the Nalukolongo VCD. This community area is not very far from House of Inspiration Church. It's a walkable distance, and so you can see the difference. Just that and then this. But we have a responsibility. A lot of the people here living in, you saw that little kid swimming in very dirty water in a drainage system that is really failed. I hope one day we can do better. But thank you for all your support. Thank you for loving the ministry. This is what God has called us for. Therefore, if you wish to stand with the ministry, here's what you can do. You can either decide to feed one family with a package of $50,000 or $20, or even feed more families, and God will surely bless you. The numbers are running on your screen. You can begin donating right now, and God will surely bless you. My name is Hope Abo. Remember, Christ is the formula. We feel your pain. This is Destiny Matters. Every man is born for a particular purpose, and it's God's pleasure to help you become it. Welcome to Destiny Matters. And now, your host, author, pastor, and speaker, Charles Kasivante. God is good. We give God all the glory. Welcome to Destiny Matters. I'm glad that you're always tuned in to listen and to connect. Somebody was telling me the other day that Destiny Matters is part of their classes. That's where they attend with a notebook and a pen just to make sure that they pick up notes. It's a good platform. God brings us men and women here that really are designed to help us to grow. It's been a series of the supernatural. Since February, we've been talking about the supernatural, things of heaven, Christ encounters. Last week we had with us Pastor Osborne TK, his encounter with Christ. And we are excited again that today he's back with us here on Destiny Matters. And we'll be speaking more. Ebimu ku bintu byenkwatako ennyo nga Pacifica twayogera yafuna supernatural encounter y'olulimi oluzungu lweyitagendedde mu ssomero pase naye ebyonna Katonda asobola bikola naye nali ndi eyo ne mpulira ne ku story ya Evangelist Brave Mugisha naye ne mugamba leero ajja ku Destiny Matters so naye waali naye tumwanirize lwaleero many crazy things are happening in our world. There's so many reasons to fear, but God says to you, fear not. Amen. 366 times in scripture, the Bible says, don't fear, don't be afraid. So God hasn't called us to timidity and fear. He has called us to strength. He's given us the spirit of love, of power,
and that of a sound mind. I want you to be encouraged no matter what you're going through. Gear up. The plans of God are greater than your enemy's plots. Here at Destiny Matters, I believe that your destiny was scripted by God, and it is nobody who can redesign what God has designed. I want you to write this down in your notebook and never forget it. Life is by design. So God designs. Mu Bible mulimu experiences z'abantu bangi nnyo. Omu ku bo ye Apostle Paul. Musajja yali omussi w'Abakristaayo. Katonda n'amulonda abeere omu ku batume abaweereza enjiri. Tulina olugero twalulaba last week nga omuvubuka omuto Apostle TK at that time yali muvubuka muto nnyo asinkanye Kristo mu nnyanja wakati ekyo ky'amaanyi. Basiba ne banywa mbaniriza ku Destiny Matters ne audience yaffe eri wano eri live tujaniriza. Lero mu live audience yaffe tuli privileged okubeera n'omukazi wa Katonda Pastor Sarah Mugisha Brave naye waali yazze kwolekera ku mwami we. Yeah, namwe mwenna abandyagadde in the future to come and be part of our live audiences, you're welcome. Just go into our inboxes and say, Pastor, I want to be a part of your live audience. We will communicate to you. Katugende mu bintu bya leero. Nsanyusa okukola abasajja ba Katonda. Amina senya. Neba nsanyuka nnyo bwempeereza mu generation yange bano bantu ba mulembe gwange. Twogera ku bintu bingi nnyo ebifaanagana ebikwatagana. Newankubadde of course show nyaniza abantu ab'enjawulo. But I get so excited when I see people that are serving in my generation. Yes. In that kind of thing. Twayogera ku supernatural last week. Pastor TK tuna we twakoma naawe. Yes. Era tugenda picking up. Naye abantu abasinga batya nnyo supernatural. Yeah. Ebintu bino ebyobwa Katonda. I don't know how much I wanted us to overemphasize to the people that our life is spiritual. Our genesis is spiritual. Yes. We come from the spiritual realm to be physical. Era masao waliwo abantu abajja okubanga beeyongera okujja ku on set abalina experiences abamu bafa ne bazuukira abalala bafuna kwolesebwa mu kiro, but they really see God because God gives you snip previews. Apostle Brevono alina experience ye mwelabira Katonda. Njagala agitugabanireko katono. Then we shall go back into some of the lessons we learned from your story. Yes. Kubanga olugero lwali lw'amaanyi nnyo abatalulaba osooka okuddayo ku episode yaffe yasooka olabe Pastor TK's experience. Nze nakola okiro lwanyumiza nasula neebuuza ekibuuzo naye ng'ensi yaffe erimu ebintu bingi bye tutamanyi. Bantu basula n'emisota in this world. Yes. Yeah. You know? And we can never know that. Tojjukira omukyala yali wano mu kibuga Kampala yali muyimbi nga yatambula nagwo wano mu bulago. Really? Ebamuyitanga G-Snake. Yeah. Namulabako nange. Atambula nagwo. Namulabako mawulire. Kajja ku show nagwo. Ogwa plastiki? Omulamu ddala. Ebyaddala. Kakati ffe tugenda okubuulira enjiri olumu wano e Kawuku bw'oviirako ku bwerenga awo. Kikuba ekyo n'odda munda. Tusuuka wansi abo bayitawo akaalo bakayita bayitawo kawempe. Tutwalawo crusade. Mba nkyali mu karuumu nkyasaba abaana ne bajja ne ngamba muzeeyi waliwo ekirumbye enkampu y'enjiri ne ngamba kiki. Ne banga waliwo omusamize azze atulidde ddala ku crusade. Naye ayina ebintu ebyenjawulo ekimu ku byo ayina omusota n'enzija. Ngenda okusanga omusajja atudde ku crusade we tugitadde kituuti kitunudde bwe kiti ali wali attention y'abantu yonna ng'eri ku musota n'enzijukira nga tamanyi nti gwe nayo nawe wagiinako nti ate kati ono ye asaaga ye ayinza okuba nga yagufunye jjo nze namala nagwo emyaka 3 ne mutunula ne mugaka kati oyina eddakiika teziwera 10 okubanga weenenyeza otherwise okugwo nnyini ngenda gulagira gukulume. So point yange eri bweti nti ebyo ebintu bya ddala. So what happened? Abantu abalokole muzeeyi kyetubadde twogerako wali nga tetunajja nti twagala tuli ba mwoyo abataagala kukkiriza bya mwoyo kyekizibu kyokka. God, we are spirit filled but we deny the spirit. Yes. Yeah. Kakati ekyo kyekizibu kye tulina naye nga bino ebintu bya ddala ate nomutaagala supernatural things. No, wadde okyatunyumiza omusota kyekyabaawo. Omusajja oyo era bamuyitanga Saalongo
ne mugamba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omusota ogwo kugenda kubojja ofe. Era omangu nnyo omusota ne gumwefuulira n'adduka ate kati ne gumugoba nga gumuleeta mu kibiina nga gumuleeta ku crusade. Nze ne mbagamba guno si musota, guno muzimu, guno musambwa. Ne ngulagira ne gubula for the first time. Omusota gwe ne gumubulako kubanga giba mizimu ejambadde emibiri gy'ebintu. Yeah. So we're living in a real world, spiritual world, and people need to understand this. Okwangeria abalokola abali ajja ku Sunday n'asaba n'awaayo n'asinzana n'agenda. They never really get deep into the spiritual things. Yes. But these things are real, and I think it's important that people begin to understand that. Yes. Yeah, no kubera until we can practice. Yeah. So Apostle Brave. Yes, sir. Osinkana Yesu ng'oli muvubuka muto tuwulire ku story eyo kuba twagala okumanya okuyitibwako. Mukama yebazibwe mwena abatulaba. Amanya gange bampita Apostle Brave Mugisa. Ndi wa mukisa nnyo okubeera ku Destiny Matters program. Sombe kanisa bagiyita Freedom Nation Church awe Kansanga na Butiti. So ndi wa mukisa okubeera wano satambudde nzeka mukyala wange ali wali mu audience. Yeah. Amina. Buno obulamu obw'encounter abantu abatabimanyi bino balowooza byakusaaga, balowooza si bya ddala, naye omala okufuna encounter ne Mukama obulamu bwo ne bubeera kirala. Mukama akujja mu bulamu. The supernatural is when a natural man meets a super God. What makes a supernatural is a natural man meeting a super God, and that makes it a supernatural. That's right. So, a super God meets a natural man, and you make what they call a supernatural. Yeah. So, obera natural, oli muntu wa bulijjo. Then inojja n'osinkana a super being. Ekitonde kiri super, kitali ordinary, kitali kya bulijjo. Kati ne kikuleeta mu kiraasi yakyo. Kati together ne muzaala kye bayita the supernatural. Kati nzikiriza nsooke nsome ekyawandiikibwa wano. Okay. Nzikiriza nsooke nsome ekyawandiikibwa wano. Mu bikolwa by'abatume essula ya 4, Acts chapter 4 verses 13. Nsomemu Amplified egamba, now when they saw the boldness and the unfettered eloquence of Peter, and John, and perceived that they were unlearned and untrained in the schools, common men with no educational advantages, they marveled and they recognized that they had been with Jesus. Amen. Kanshome mu y'Oluganda wano. Ey'Oluganda egamba bweti. Sura ya 13. Awo bwe balaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana ne babategeera okuba abantu abatamanyi kusoma era abatayigirizibwa nnyo. Ne beewuunya ne beetegereza nga baali wamu ne Yesu. Yeah. Katate Amplified yo yakijjeeyo bulungi. Egambye these guys tebalina, they were untrained in schools. Yeah. They were common men with no educational advantages. Tebalina kye bayita educational advantages. Emisujo gy'okusoma gyali zero. Naye ate kyabeewuunyisa. They marveled and recognized that they had been with Jesus. Baalaba obuvumu bwabwe naye ng'ate balaba ne eloquence yaabwe. These guys tebaasoma naye their eloquence was amazing. Enjogera yaabwe byali bibavaamu ebibafuluma. Even abasajja baali bavubi ku nnyanja y'e Galilaaya wali. Tebaasoma. Tebalina educational training yonna. Naye bino bye boogera obuvumu, courage, boldness, amagezi, obumanyiivu bwe bakozesa kiki. Naye luvannyuma bo bennyini bana beewuunya ne bakizuula akanyiriri ako akasembayo kakulu nnyo. And they recognized that they had been with Jesus. Ne bakizuula nti be bana abasajja babadde wamu ne Yesu. Ekyama kiri mu kuba wamu ne Yesu. Ekyama kasitubeera wamu ne Mukama waffe, kasitubeera mu presence ye, kasitubeera mu kubeerawo kwe, waliwo ekikwambala ekigenda okwewuunyisa ensi.
nti abantu bakutunulira ne balaba byokola ne balaba ebikuvaamu ne bagamba naye gye yazaalibwa gyakulidde gyatambulidde mu bulamu ne byakola nga tebikwatagana nga tebigatta akikola atya ekyama kiri ne bakizuula nti babadde wamu ne Yesu ekyama kyaffe kiri mu kubeera wamu ne Yesu. So nze obulamu bwange ndokoka 2:5 obunabbi bunzijjira sitegeera bya bunabbi mbeera ne maama wange abeera eyo Kawempe ampa obunabbi nga mugenda kuba omuweereza wa Katonda ogenda kuba apooso naye nze nava mu kyalo waffe obulamu tebwali bulungi nakulira mu kyalo nasoma kutambuza bigere kuva mu primary ate nsomera na mu UPE ekyo kyentenderezaako gavumenti eno kubanga nafuna akakisaako nkyebaliza mukulu mu 7 yebale nnyo era nasoma mu UPE mpaka so banzijjeeyo bandeeta eno nga akakisa noonya kakusoma naye ntuuka eno bampa obunabbi ogenda kuba muweereza wa Katonda w'amaanyi ogenda kuba mighty man sibitegeera nze njagala mpulire nga baŋŋamba nga bwe bagamba mighty man nkyagala naye bwe bagatako mighty man of God ate kintabulamu sikyagala koma wali ku mighty man mbeera omu ku baminisita b'amaanyi mbeera omu ku basajja abali betulaba batambulira mu zikonfoyi so anyway ntandika okuba musumba nyumba mbeera wa musumba naye ndaba obulamu bwabwe bwa kusaba kunoonya Mukama namalira nga nange mpulira kisa kino kinyambala nange njaya n'okusaba kusiiba later cut the story short 2006 nali mu senior 1 I think around there so I had taken a period of time nga ndi mu kusiiba I was fasting I remember for 1 year ne kusomera abaana nga bambuuza naye gwe tolya mbagamba ndi akawungeezi nga nzizeeyo eka kati bandabangako ku kantiini konna ever fasting praying 12 ate nga ku weekend Friday Saturday Sunday ndya Friday Saturday Syria mpaka Sunday kawungeezi Monday Tuesday mpaka Thursday 12 Friday Saturday Sunday no eating until Sunday evening. So I was doing for 1 year. So I had done it for some months. So one night nsabye maze okusaba sawa zaali nga 9:30 ngenda kwebaka. Nali nakebaka kundoze dakika nga 3 because I had prayed from around midnight. Panakasaako omutwe. Room yange neyaka. So kakwekanga nengamba kiki ekigudde mu room yange. And the light was bright, but not the usual light that I know. Eno yali beyond umeme, beyond electricity. And I mukwetegereza nga nina certain fear, si fear ne ya bulijjo. And ekitonde ekiri brilliant ne kirabika mu kitangaala ekyo. Sajja munene muwanvu ayina amaanyi. Ebigere bye tebiri kutaka biri awo. Ate nabyo tosobola biraba bulungi. Ayina emiganduula gye sasobola kunnyonnyola. Ate nga tosobola mutunula munnyo era. Angamba jangu tugende konze ewa. Kyogamba nfudde ngenda kufa. Nanga togenda kufa. Oyina appointment waliwo ebintu ebirina okugambibwa leero. Ebikwatagana n'obulamu bwo n'amagenda go concerning your life and your destiny. That's right. And I really needed to discover who am I. Bunabbi buno bwe bampa byaddala bituufu ndiki. Nze nina ebirowoozo byange, nina pulaani zange, nina bye njagala okubeera. Naye biŋŋambibwa ne bimpeebwa mu bunabbi ne mu birooto bye ndoota bikontagana ne kyenjayanira nze okukola ki okubeera. Kati ate wano nfuna encounter si kirooto si kwolesebwa ntunula. Nangamba gwe jangu tugende totya togenda kufa naye waliwo ebirina okugambibwa ebikwatagana n'obulamu bwonna amagenda go. So mubuuza gwani nangamba ngenda kugamba naye si kati. Yangu okukula bwati twambuka tugenda
tuyita mu kizimbe ky'ennyumba mwe twali tusula buli omu waali mu kisenge kye mulaba buli omu gye yeebase mami pasita waali mulaba yali naye yakamala kusaba nga yakaddawo actually ye yali tiyeebase yali atudde ku kitanda kye ng'ali mu kusoma bayibuli engamba kale laba ono tamanyi nti mulaba mulaba buli omu waali abeebase mbalaba tugenda ku sipiidi ya kizungirizi amaanyi nnyo tutambula nzijjukira nga ono gwendi naye aŋŋamba tutuuse mu ggulu lyoko kikigambo kye yaŋŋamba naŋŋamba tuli mu ggulu ne mugamba waliyeyo ne mugamba how many heavens naŋŋamba gwe totya n'ekyoyagala kyolina okumanya nti tuli mu ggulu lyakubiri naŋŋamba nyweza kubanga wano eggulu lino eryokubiri libaamu amaanyi amabi so tubanga beeyongerayo kati simanyi wowe twatuuka ne mugamba naye sifudde nanga togenda kufa okomawo naye waliwo ebina okukulagirwa ne mugamba lwaki tobiŋŋamba ne mugamba naye gwani naŋŋamba nze Gabriel ayimirira mu kubeerawo kwa Mukama Katonda omuyinza ebintu byonna naŋŋamba tunula olabe nga tulina we tuyimiridde waggulu eyo wala sobola kwogera oba wafaanana watyo naye nga yaŋŋamba tunula olabe bwagamba tunula olabe walinga nga bw'okwata kateni n'ogijjawo bw'oti so ndaba ekisaawe ekinene omujjudde abantu nga bangi bayitirivu naŋŋamba abantu abo balaba kati ate neeraba wano ndina myaka 16 ndi wano ate neeri neeraba naye ate eno neeraba ndi muntu mukulu same height same size but the older version of you eri neeraba ndi musajja mukulu nina n'ekirevu ate wano nali siina yadda n'akalevu ndaba nyimiridde ku crusade mbuulira enjiri n'engeri gye nali nyambaddemu ngimanyi naye ng'abalema batambula abazibe b'amaaso balaba bakigala bawulira bakasula ebyamagero n'ebyewuunyisa obugaali bw'abalema emiggo naŋŋamba ebyo abalalu abali ku njegere nga ndaba enjegere ziggwa emiguwa gikutuka abantu bakka wansi amafuta gatambula naŋŋamba ebyo byolaba ogenda biraba mu bulamu bwo ogenda biraba abo abantu bono ojja balaba oli muweereza wa Katonda. I think that also brings us to a point of discussion which I think we should all talk about nti Katonda asettinga amagenda g'abantu. Yes. Naye omanyi obulamu buno bwe tuyitambulina ebizibu bingi nnyo ntulumbi kutabula noganidda Mukama yampita ku bintu byenda byempitamu. Am I really called of God? In reality, because what I loved about your vision, and even Pastor Tike's life, there is an element of chosenness. Katonda akulaga nti yakuita. Nenga atakulesa no wondering no kula nenga one of the things that happens, you cannot die. Yeah. Kubanga chiri Mukama kyakulaze. Je chiri. Yes. Nti no matter what you're facing now, weewunya lwaki sobola kufa. Kakati gwe mu destiny yo musumba. Kabonero kalagira ddala nti Katonda yakuyitira okukola ebintu ebyo era ogenda kuba n'amafuta gaabyo nandaga ekkanisa enene neŋŋamba bubeddi mu bulamu bwo eyo ekkanisa enene gy'olaba ng'ejjudde abantu nga wansi ne waggulu mu kalina ng'erina kalina eno wati naye nga kizimbe kinene naŋŋambe abo abantu bubeddi oli basumba so bwandaga ebintu ebyo ne mugamba nja bikola ntya ne mugamba how will I do that mu biseera ebyo nali manyi omusumba omu ate nga mulaba ku TV bali bagiyita LTV nga bamuyita musumba Robert Kayanja ne mugamba ebintu ebyo mbiraba ku musajja gwe bayita Pastor Robert Kayanja yakola ebintu bwe biti era yayina ekkanisa bwetyo nangamba naawe ojja kukola ebintu bwe bityo mu bulamu bwo kikoyo mugalali modias okigwanga kuba ye musumba omu gwe nali manyi gwe ndaba ku TV olaba abamu kuba baganya n'okuba kubanga balonye okukikkiriza bw'alaba agamba kisoboka okuba era nze njaga kugamba ebime binyweza mu buweereza nti leero mu kanisa olaba abantu bazze luli ne batajja kati oluusi obeerawo n'obeera ng'oli discouraged mmanyi okuddayo ku vision eyo nenzijjira neŋŋamba naye omusajja oli malayika ayitibwa Gabi yandaga ekkanisa nene naŋŋamba bubeddi ndigisumba
kati nga tunagenda maaso ne ku area walabira Yesu nyaga tugere ku nsonga eno. Apostle Osborne, did you at in one time in your ministry realize wawulirako n'olaba n'ogamba naye Katonda nga maze okujjayo? Yes. N'otunya obulambo n'omanya naye Katonda yali yannonda. Were there those moments where you realize this is not by coincidence? Yeah. Ezo moment actually zesinga obungi mu bulamu bwange muzeeyi. Kubanga olunaku lumu nagwa ku kyawandiikibwa kiri mu kitabo kya Psalms chapter 40 verse 7. Yeah. Yesu yayogera ebigambo bino. Yagamba nti, lo, I come in the volume of the book that is written about me. My God. I always tell people, life is a volume of a book. Now, this is where we got it. We always get it wrong. When you're on this chapter, you don't want to go to the next chapter. You think this is the only chapter in your book. Yeah. But I always tell people that actually the art of going to the next chapter is to close the previous. That's right. Kati, obulamu bwange naddala nze bwe mbutunuulira ndaba Yeremiya nga yali awandiika ku nze bwe yali awandiika mu 5:6. Alabika yali ayogedde ku nze kwennyini nnyini. Katonda yamanya. Kubanga ekisooka bwe nali mu lugero lwe nakola bwe twatambula ebintu byonna bino ebisinga bindaga nti Katonda yali yammanya. One, bwe twagenda mu kiyumba kiri mwe twali tusula ne maama wange bwe yayala wansi awo we twali tusula nze we nali nsula ku gomesi ya maama wange. Naye buli bwe nazukuka nga mugamba naye olumu mba neebase ne mpulira ekintu nga kintambula nanga okukutya olunaku lwakya lumu ku makya ssaawa nga 3 nga naakazuukuka neegolola ne mugamba aha maama leero kino nkiwulidde kitambula nanga avaawo ndabe najjawo ebigoye kwe nali nsula. Agenda okugjawo ebigoye bw'ati nga waliwo kobra nga waliwo enswera nga yayala ku kituli kyayo nga bulijjo nsula ku kituli kya musota. Kati nga kitegeeza nti guvaayo buli kaseera nga gwagala genda kyokka ate nze nengukoonako. Kati ndowooza bwe nti mba olumu ndowooza guba guvaayo nengukoonako ne guzinga gumbojje ebyawandiikibwa ne bivaayo. The Bible says touch not to the anointed of God. My God. Tomukomako oyo okumanya gwali munene. Maama wange bwe yagutunulako yadduka nga bwagwa nga bwakuba enduulu nga bwagwa ate nga ali yekka. Kakati ekyo kyokka ekyo kindaga nti Katonda yammanya nga sinaba na kuzaalibwa. Exactly. Ate sometimes ebintu ebiraga nti Katonda yakumanya are the things you have survived. Yes. Look at the things that where others die but you survive. Yeah. That's evidence. There is something about your destiny. Katonda akuyisa olw'ebintu ebinene. Kati abantu abasinga, because they don't have that knowledge, they live life weak, fearful and afraid. Yet in actual sense, we must live life with conviction. Laba Yesu yatunula olunaku lumu n'agamba abayigirizwa, you can destroy this temple, but in 3 days I'll raise it up. Kubanga yalina a knowledge about the future. You know? But look at that example. Look at that example. Nti osula ku musota. Buli lunaku kubanga nali nsuzeewo omwaka mulamba. Tosobola kunga nti gwali teguvaayo nga guvaayo. Ekirala muzeeyi twali nakugamba ennyumba gye twali tusula nga yali nkadde nnyo nkadde yadda. Kati nga maama waffe enkuba bw'etonnya atugamba muve mu nnyumba mugende mweggame wansi w'omuyembe ogwo. Ne kati gukyaliwo actually. Naye olunaku lumu baba bagenze okusaka emmere. Maama wange ng'agenda n'alima ne bamuwa lumonde. Aba agenze ne muganda wange. Enkuba n'etonnya nga neebase nga simanyi. Ennyumba eyo n'egwa. Bw'egwa yansanga neebase n'enziika. Maama wange agamba nti bwe yali mu nnimiro ng'enkuba etandise ekintu kyasooka omujjira yagamba omwana wange nga mpulya ewaliwo ekitali kituufu. Abakyala bagamba balina enkolagano eyo n'abaana baabwe. N'agamba atudduke bajjira mu nkuba bagenda okusanga ennyumba enguddeko ng'enziise. Ne bagamba bw'aba abaddemu alabika abadde yeebaso ne batandika okuggyawo obudongo ne bajjawo ebidongo bagenda okunsangamu
nga nkyali mulamu nzisa naye ng'ennyumba enkubye. Ekyo kiyita ki? I'm telling you. Musumba. Ntera ogamba abantu muze kano nti ensonga lwaki tetufa mu biino tutta amagenda tegafa. Destiny is a spirit. Yeah. Destiny is not physical. My destiny is older than my birthday. Emyaka gyose gye ginnyonnyola amagenda go. I'm 32. But in the realm of the spirit, they don't count me in age. Why? I was made in eternity. My destiny cannot be limited by my age. I say, I'm tall. No. Your destiny is older than the birthday you are celebrating. That's right. Yeah. Eddogo lisobola okutta omubiri ne terisobola kutta magenda. Yes. Obutasoma busobola okulimitinga omuntu naye tebusobola kulimitinga magenda. Exactly. Family gy'ovaamu esobola okuba nga nkadde y'abaavu. Obwavu busobola okulimitinga abantu naye teri bwavu busobola kulimitinga muntu aliko magenda. Yes. Kubanga amagenda ga operating beyond time and every law of nature. Ate ye Katonda aba yamaliriza dde emirimu gye. So it ceases to be, if the devil kills you before you feel fulfilled, God ceases to be God. The Bible says in 2 Corinthians 4:8, Yes. we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Another version says, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. Ntebitunyigiriza kasitayo Setaani. Ojjukira Yesu bw'azaalibwa. Setaani yali yamumakinga dda n'agamba ono mwana naye si mwana ng'abaana abalala. Olutalo ne lugolokoka. Abantu abaliko okuyitibwa balina ebintu bye bayitaayitamu ebitategerekeka. Bibanyigiriza kuba Setaani aba yategedde dda nti omuntu ono eno ensigo si nsigo ng'endala. Otambulira mu banno naye nga tolinga banno. Nti Yesu azaalibwa n'abaana balala baafa naye nga bafa lwa muntu ogwo. Banoonya ogwo aliko emunyeenya, aliko amagenda, aliko okuyitibwa kutali kwa bulijjo, aliko life eya supernatural gye tubadde twogerako. Nti Musa azaalibwa naye si Musa ng'abaana abalala. Nga mu destiny ye mu magenda ge yalina okununula bano okubajja mu mukono gwa Falaawo. Nti olutalo lwagolokoka abaana balala ne bafa naye nga bafa lwa muntu. Setaani anoonya ogwo. Ono ayina ebisumuluzo by'okununula family namba. That's right. Some of us, we have gone through things like I say. Nze je va mu kyalo. Nze mama wange yansuula nga nina emyezi 9 ne taata wange. 9 months. And I grew up with a grandmother who also died at 6 years. And I was thrown to the uncle's hands. Kali katyabaga katemba yennyini. Ng'ate buli jengwa bulamu buzibu. At the time before my grandmother died, she shared the story and said, oh no, simanyi na bulamu ki bw'alina, because n'abantu abakulu abaliwo nga jjajjange tanafa, they had to share that story later. Ne bagamba gw'oli survivor. Ne bagamba waffe emirundi 3 naye ng'odda. Ne bagamba ono mwana yafudde. Abantu ne bakuŋŋaana ne bajja wa jjajja wange. Akaana ne kadda engulu. Ne babuuza kiki ekyanzitanga. Ne bagamba walwalanga nnyo n'okutuka. Tujja tukabireko omukadde nti omwana afudde, omwana nadda engulu 3 times. Ono yatunyumiza Wamaluli. Mama yageza kukumwa boating. Ate nga mutamivu emirundi 6. Bageza kukujjamu. Naye nga waliwo ekitavaamu. Osobola okujjamu olubuto olulala nga siro oyo aliko amagenda. Abaliko amagenda tebavaamu. Tebamala kagenda. Njaga tugende mu break. Naye know that this is the right time to tell somebody watching us. Yes. You cannot die. You cannot. Unless the Lord, his time is over for you. Era buli muntu atulaba olwaliro ku sheno ndozo mwe mutukuvu ayina gwa ministeringira. No matter where life has thrown you, you need to know something about you that nobody else knows. Omanyi nti abantu b'ensi
These principles work even for the non-Christians. Yeah. When a man understands certain things about themselves, they can survive and wither storms of life. Absolutely. Omusajja wamuyita Kasire Gwanga omugenzi. Yeah. Yagamba nti nze ensi yangaaya n'empandula. Kugaya gawe nega nti onaakaawa. Era baagayibwa tuli bangi. Tuli bangi Bishop. Recently I saw a clip of a testimony of a lady from our ministry. Omwana we yamiza omusumaali. A long nail. Yes. Otya n'okutya. Omusawo yamugambye nti abantu bamira bijanjaalo, abantu bamira bugumba ne bafa. Oba ne bagenda ku operation ne batadda. N'alaba omusumaali nga mwana munne yamukubye mugongo ne guvaamu. N'alaba omusumaali n'agamba ono bw'ataba Katonda teriyo kirala. Many of you that are watching us, I want to tell you something. God is going to cause you to survive storms of life that no man else can survive. Exactly. Just because of the calling that's upon your life. You're watching Destiny Matters. We are coming back. Stay tuned for more when we come back. This is Destiny Matters. Every man is born for a particular purpose, and it's God's pleasure to help you become it. Welcome to Destiny Matters. And now, your host, author, pastor, and speaker, Charles Kasivante. I was hungry, you fed me. Naked, you clothed me. According to everyone's view and faith, we all have a different understanding of what Easter is. To some, it's just a formal holiday. But here at the House of Inspiration, Easter season is all about love and sharing. Every single year as the House of Inspiration, led by our team leader, Pastor Charles Kasivante, we go into our community and bless them with amazing packages of food, of clothes. We clean their community, we preach the word to them, and through this we have seen major transformation of lives in the people of the Nalukolongo vicinity. This community area is not very far from House of Inspiration Church. It's a walkable distance, and so you can see the difference. Just that and then this. But we have a responsibility. A lot of the people here living in, you saw that little kid swimming in very dirty water in a drainage system that is really failed. I hope one day we can do better. But thank you for all your support. Thank you for loving the ministry. This is what God has called us for. Therefore, if you wish to stand with the ministry, here's what you can do. You can either decide to feed one family with a package of $50,000 or $20, or even feed more families, and God will surely bless you. The numbers are running on your screen. You can begin donating right now, and God will surely bless you. My name is Hope Abo. Remember, Christ is the formula. We feel your pain. Welcome back. You're watching Destiny Matters. I'm here with Apostle T.K. Osborne, all the way from Machindi, and also evangelist Brave Mogisha, an apostle of the Lord. Mokama bawado mukisa. Twalinga twogera mukutandika by the one is an audience ya feri wanamwe tubaniriza. Ba tubanyimirwe njiri n'ekigambo. Yeah, you can also be part of our live audiences and also join us here at House of Inspiration Church whenever you can. Musumba. Yes, sir. Twadinga twogera earlier on. Yeah. One of the evidences of calling is not just survival. Yeah. But also it is the supernatural introduction of men and resources in your life. Yeah. Akamu kukabonera akalaga nti omuntu Katonda yamuyita aliko n'amagenda nti Katonda akwanjulira abantu mu bulamu bwo n'ebikozesebwa. You should not live a life of, I mean, you know, people may think nti okuyitibwa okubonabona paka lwova ku nsi. Naye kati nga gwe Apostle Brave nze nkumanyi bulungi okisinja bulungi naye bina byenkumanyiiko byonyumirizaako nga biragira ddala nti waliwo evidence nti Katonda ali naawe. Ate ebyo byenzizaamu amaanyi. Ennaku ezo kati bantu bakwadde amataka abantu ba mirundi 2 okuweereza wobadde oli ekansanga olina asayininga kansanga wali prime eri enakawuka road ekansanga n'ekitundu
Yes. Oyina aziteka mu mikono gyo. Muntu ki mu mulembe gwaffe agaba ettaka? Buli omu ayagala buli kafuna kabanyweza. Abantu bali mu kunoonya obupoloti bwa 5 kwa 5. 5 kwa 5. Oli najja n'ebyapa bya eka 4 n'agamba Mukama yayogedde n'omutima gwange n'agamba tukuleetera ebyapa bino ekyo kitwala Katonda. Ate kaba kabonero. Ako kaba kabonero eggulu nga ligamba ojjukira kye nayogera naawe. And I think for every minister, wabera was seasons is encouragement. Kwanga mbyawandiikibwa tulaba Yesu nga bamalayika bazine bamuweereza. Tulaba Eliya yava mu guna n'akola bekale mu ddungu. Era waliwo omusumba ebintu ebiba ebijja nga biringa ebyagala okweraliikiriza naye nga ate Mukama ayagala obibuusa amaaso. Ennaku ezo nsabira omusinje gw'ekkanisa gwe twasimba batugenda kuzimba nga ndawo nsaba mu kwegayirira Mukama leeta obugabirizi kuba nkulabyeko ng'otugabirira. Mukama kyava ngamba ekigambo kimu one night nga neebase n'agamba awo wooli nayitawo dda. My God. N'agamba wooli esaala ezo wazisaba naziwulira dda era naziddamu dda era nayitawo dda nanga jangu nkulaga nze gye ndi. Mukama n'antwala n'andaga ekizimbe kinene kiwanvu kiriko zikkalina n'agamba bw'oba wakusaba ng'onsaba kiri kiveeko kati kino ky'oba onsaba. Praise God. Ate abantu bangi nnyo babbaga ne basaba Katonda ebintu nga Mukama yayitawo dda. I'm reminded of scripture. Abraham goes to the Lord and is asking for Isaac. And God appears to him and God talks about descendants. Yamulaga baana wa Isaac yayitawo dda. Apostle Tike, when you come from that world of worshiping the devil and stuff, or ze Kristo akusinkanye oyingidde mu kanisa, what is your what is your explanation of how the church received you and how people comprehend the supernatural? Thank you so much, Muzei. Ensonga nkulu nnyo kubanga ekimu ku bintu byenzize neetegereza oba experiences empiseemu kyekyo kye twayogeddeko nti be bantu ab'omwoyo abatakkiririza mu bya mwoyo ng'era bw'otandika obyogerako beesitalirawo bagamba ebyawandiikibwa bino ebintu tubirebe mu byawandiikibwa naye bw'ojja ng'ogamba nti walabye Yesu mu budde buli bw'ojja ng'ogamba nze nasisinkanye Yesu ekyo kati yemu ku persecutions nze ndaba nti nze bwe namala okulokoka ne bamala okumbatiza negatta ku musajja Katonda omu yasooka nandesivinga bulungi naye olw'okubanga ate waliwo ebintu ebirala ebyali bitandise okubaawo persecution nesituka kubanga nze bwe natandika okusetolinga mu church my first time gye bankemako ne baŋŋamba nti jangu obuuliremukko tulabe nayimirira ku kituuti ne ntandika kaaba bukaabi ng'abantu mbatidde kati mu kukaaba ne ndaba omwami oli ngakka atera okuŋŋumya nakka n'ayimirira mu bbanga bw'ayimirira yakugamba yali yafa n'azuukira bwe yakka bw'ati ngenda okulaba ng'abantu batasokkaaba wamu nange mukazi omu yasooka n'atulika n'owokubiri n'atulika n'okusatu n'atulika kati ekkanisa bw'etandika okukaaba ngenda okulaba nga buli muntu ali ku ttaka ng'abantu batandise kuyiika buyiisi nga bakaaba bwe beenenya omwami oli n'aŋŋamba nti buli bw'oliba oyimiridde okumpeereza mu mwoyo n'emazima ngenda nga kukka kati ekyo kyokka kyasitula olutalo lw'otalabanga awo wennyini we watandika okuva obuzibu era ekyaki nagimalamu omwaka gumu naye nga gwa bugubi nnyo ne banguba bulungi nnyo nti kwata kasawoko ŋŋamba Tike wano saagala wabeerewo diversion njagala wano one man yalina okulabika akati kyolina okukola ate nga mutuufu kubanga naye yayitibwa kukola ate nga alaba nvubuka zze atandise okutawanya abantu kati nengobwa mu kyaki era we ekibiina ekiddamu okunsembeza ekirala ekyanzikiririzaamu kyali kibiina ky'ababulizi banjiri bakitanga Victory Evangelical Team International VETI kati awo we tutandikira nga mu 2013 awo ne tutandika okutalaga Uganda n'okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo era nze
nalwawo nnyo okusetolinga mu kyaki. Nze nabeeranga mu Missions Prayer Mountain. Missions Prayer Mountain. Missions Prayer Mountain. Obulamu bwange bwonna enjiri gye nasinga okuwulira yalinga ya Apostle Michael Mulinde, Apostle Mulinde, John Mulinde. Pastor Chimuli yajjanga ku Prayer Mountain n'abuulira ebintu ne bitukasuka mu nsiko ne tugenda ne twekweka. Kati naye nga nali njayaana nnyo okumanya ebintu bino bayita spiritual father, mentor. Naye nga buli wogezaako okusembera gwe kasita otandika okuba ng'atandika okukozesebwa Mukama ng'ataawo entiisa esituka ng'awogobwa. Kati obulamu bwange businga bwonna nabumala mu njiri nga tuli mu kibiina kikuŋŋaana okuva amakanisa ag'enjawulo nga betugenda. So now who do you consider as your spiritual father? Right now my spiritual father is Pastor Ben Ochola. Pastor Ben Ochola. Okay. Yes. He received you, he accepted you. Yeah, that is the man. Olwo ngambikooye kubanga olwo ntandika okubanga ntandise okutandika ngenda mu mawanga. Siriere bwe nali Netherlands omuntu omu n'ambuuza, who is your spiritual father? Ne mugamba omanyi nkyasaba. N'angamba oli mu ddenja. Amafuta kwegali. Okuyitibwa kwe kuli. Naye kimu ku bizibu by'omulembe gwammwe temuyina bataata. Ne ngamba n'ekikulu. Kati awo nina kubanga neeya. Ne ntandika okusaba ebyaddala bwe nadda mu 2022. Ne ngamba Mukama, I cannot continue to be like this. Orphaned. Mba nsaba omwoyo wa Mukama n'andeetera Pastor Ben Ochola. Nampa n'ensonga. N'angamba ono ajja kusobola. Genda. Kitegeeza buli muntu alina amusobola. Buli muntu alina amusobola. Ate njagala okugamba omulembe gwange muzeeyi kino njagala kikkaatiriza nnyo nnyo nnyo. Kubanga last week waliwo omuganda nga omulala yajje n'angamba naye ndowooza nze Mukama mpise kubeerawo nga siina taata. Ekyo n'enkikuba. Kubira ddala ekyo. Era njagala kikuba ne kati ku TV y'ensi yonna. Tosobola kuzaala nga tewazaalibwa. Kituufu ekyo. Oteekwa kuzaalibwa. Kituufu ekyo. Olyoke ozaale. Tosobola. Ate olaba nti no waliwo principle gy'oleese. You went to the Lord to ask for your father. Yes. Ate abaweereza abasinga mu maanyi ge balina, they have never asked God. Yes. Who is a natural man that you've given to father me? Kubanga your inheritance in earthly life is determined by your father. Yeah. Tosobola kusikira bintu ku nsi nga toyina muntu taatawo. Inheritance. Naye ate tulina n'abasengusi babeera basenguka buli kaseera lw'obutasaba obwo. Kati ndowooza one time nazuukuka ne nga naye eno gye mpita ewaffe omukulu simu buli lwengendawo ng'amwagala bambuzaabuza simulaba n'enyiiga nga nze nsenguse. Ogenda tugambayo. Nga nsenguseeyo wataata nsenguseeyo ngenze nensibamu obugugu ngende fune taata nefunire taata era nemufuna naye ebintu bya Katonda Mukama teyena kyayogera nange naye abantu batandika okujja benjawulo ate nga tebasabira naawo naye nga baweereza ba Mukama gaga Mukama yatulaze wavudde ku muti n'ogwa ku ttabi. Ettabi lyakutuse ku muti. Uli ku ttaka. Guli ku ttaka. Nanga Mukama agamba ddawa taata. Kati ati taata oli gwe nali nziruka bwe yadda n'aŋŋamba in the dream nga nsaba mu kusiiba n'aŋŋamba n'oba onoolagawa nze kitaawo. My God. Nanga n'obunuulagawa nze kitaawo. Okunsemberera maaso ku maaso si kye kikulu. Naye omwoyo gwange okubeera ku bulamu obwo. Eriya Bayibuli egamba Elisha yafuna spirit. Bayibuli egamba waliwo abasajja bali beetoolodde Eriya. Abannabbi era Bayibuli ebayita abannabbi. Ate n'ekirabo balina nga n'okulagula balagula. Naye balina gift gye baafuna as impartation. Okuva ku Eriya. Naye tebalina spirit of Eriya. Bangi basobola okusemberera taata naye nga tebalina mwoyo gwa taata. They can't even believe in him. They can't even believe in his message. Naye nga tebafunanga ku mwoyo. Elisha amala okufuna manto spirit. Actually
Ife tutunulira kintu kimu, tutunulira manto. Naye ate a mantle is different from a spirit. You can get a mantle of somebody's wealthy, but not his spirit. You can get somebody's anointing, but not his spirit. One of the things that our generation does not get, ours and even the younger generation. Yes. Until now, there's a special grace that comes upon men to cause them to do the things that people see. Yeah. No matter how simple they look like. Yes. And there's a misperception, and I'd like to use this chance to mentor some people. There's a misperception. Yes. Everything that has been done looks simple. Kasita omuntu akola ekintu kifaanana ng'ekyangu kati omala kikolamu n'olyoka otegeera nti tekyali kyangu nga bw'akiraba. Kati olwo n'olyoka omanya nti mabega w'omuntu oyakola ekintu ekyo waliyo a certain grace or an anointing that caused that person to do what they did. Now, if I come to a man of God, what am I interacting with? Yes. Is it his message? Is it his personality? Yes. Is it his character? Is it who he is? Is it his spirit? Is it his anointing? Kati abantu abasinga kubanga Eliya enjala emuluma n'ayagala okufa. By the time Elijah meets Elisha, Elijah is suicidal. You know that? Yeah. Yeah. Ayagala kufa anoonya butwa. Yeah. Agamba ani abumpa. Jagala kufa. Jagala kufa. Yali yeekooya, yali so full of anxiety. Yakooye naye ng'ate mabega we akyayina n'eminagiro egyawula n'ennyanja. Yeah. That never leaves. Yeah. Even look at Elisha himself. Elisha dies and his grave still has a capacity to raise the dead. Yeah. Amagumba makalu skeleton nezuukiza omufu. So how can we help the people to perceive? I want to ask you, Pastor Tike. Yeah. So since you went and joined Pastor Osborne, Pastor Ben, Pastor Ochola, yeah, no Tula. First of all, I'm very sure it was not easy. No. Wasoko kutuuka. Waliwo abakuba enkokola. Enkokola zinyingi. Nga newcomer. Enkokola ziba nyingi. Ziwuuma. Naye nga ogiddeko assignment. Kati bw'otuuka n'onyonnyola. Naye kati nze ekyannyamba ekirala muzeeyi ye point eri ey'okusaba. Point ey'okusaba. Boddayo mu kkanisa y'ebikolwa by'abatume Bayibuli gabe baalinga baagala okwawula. Bayibuli egamba nti ne basiiba ne basaba. Kati ekizibu kye tulina Mukama n'abaawula. Omulembe gwange bwe guba gwagala taata gutunula butunuzi ne beegomba n'agamba agira bw'ati ne bayiika oyo ye kitange. Aina sente. Atambulira mu convoy. Oyo ngenda yo. Ayambala suuti zibe kinene. Ngenda yanza. Ayambala suuti eziriwo. Latest designs. Oyo. Olumu bajja babaza. What people forget, fathers are not funders. Powerful. Power. Your father is not your funder. Anonya sente. Ate abo be bayaya abasinga obungi. Era nze tanyo bala baonaga muze inzala. White House be n'agamba ekkanisa egudde empaji ya wakati egudde. Ng'olomanya lwaki yali ayagala omuzaala. Yali ayagala funder si father. Yali ayagala funder. But the right definition of a father is the one that gives you feathers to fly father. But also to father you with this. A father is a man that gives you feathers to fly father. My God. Olina okweraba mu musajja ng'oli ku bibegaabegabye ng'olaba okusinga bw'alaba. Yeah. That there you become a son. You come with the responsibility, first of all, to hold your father, to lift your father. Yeah. Because the more your father is well established, bw'anyweza ebigere ku ttaka, otuula ku bibegabegabye n'olengera wala n'okumusinga. Kakati nze bwe ntuuke ebintu bya fatherhood bino muzeeyi biwanvu. Kino ky'oyogedde nti otuula ku bibegabega n'olengera n'olaba. Oyo Depo yagamba, if you can't do better than your fathers, you're a failure. Naye olumu kitwala kisa kubanga batata bafamu nga bagenze wala. N'agamba mu original ya Katonda bw'ati ye Katonda bw'akyagala nti bw'otuula wano olengere bataata gye batalengedde. Kino kye njagala okugamba omulembe gwange. You don't choose a father. You don't choose a father. In the realm of the spirit, there is what we call a spiritual tribe. Every man is from a certain tribe. Jesus Christ. When you begin to go back to your maker
and say, Lord, show me my tribe. Show me my tribe. Nze bwe ntuuka wa Pastor Ben. Ekisookedde bwe nayagala omufuna nayogera n'abantu nga babiri ne baŋŋamba tosobola mulaba. Oli omusajja wa mwoyo nnyo tamalagala b'abantu. Nenzigwamu n'amaanyi. Ne mmala omwaka mulamba nga simulabye. Naye olunaku olulala Mukama n'akomawo n'aŋŋamba I told you, go. Bwe mmaliriza ne mmutuukako yaŋŋamba what? For you, my spirit. I can tell my spirit is your spirit. There is something connecting between me and you. And indeed you are my son. Yeah. I didn't ask for it. I just went to explain what I saw. I see. And from that day, ekimu ku bintu bye mmanyi ebyambaako is to do ministry with ease. Is to do ministry with ease. Once you reconnect to your tribe, I'm telling you. Oyina ekintu kyoyogedde awo kikulu nnyo simanyi oba tukinyweze tutya kubanga abantu bakiwulira but they can't explain it. Yes. You sit on television, you watch every preacher, they open the same book, Yeah. but there is one that you connect with. Yeah. Another one speaks, you can even look at the TV, the sound is on. Yeah. But you're not listening. Yeah. You go into a church, everyone is excited, they are shouting, you feel like I'm in a wrong place. Yeah. Yes. Everybody, by reason of spiritual DNA, Yes. there is a place where God has positioned you. That when they eat, for example, when mangandi muganda, bo serving amatoke, sikubuza. Of course. Take a kitchen here. Na yegwe serving akalo. Olira mba. Kutunulira mbuze na yono lwaki tanjagala. Nze nabako nabakonze I've seen culture shock where an in-law was given kalo. Yeah. Nagamba oli omukazi mukoddo ampati akalo. But yet in another culture, that is our food. That's honoring. That's our food. Yesterday I was at an introduction, and I realized, but in culture group yadi ekuba amazina gonna maganda masoga nina kizudde nga engoma gye bakuba. The response depends on where you come from. Bwakubye nyoma y'Abaganda buli Muganda n'ayimuka. Bwakubye akadodi. Abakadodi ngaka omusajja mukulu ali mu suuti awanisa okugulu. Naye nga kaluchi erimu ndemukola ki? Emusika. I think that's the same thing in the spirit. In the realm of the spirit. There are men you look at, and this is part of even to know where is my fatherhood. Yes. Osotola mu kanisa emu naye nga ebikufeeding abiri mu kanisa ndala. Kituufu. You are actually wasting time. You're wasting time. There is a difference between sitting in a church and being under the house of a father. Abala bali mu kanisa tebali mu nyumba ya taata. Taata tabeera mu church. You said that once you find your father, ministry flows easily. Absolutely. That is one of the evidences. For example, nze bwe namala okusetolinga ne manya ono omwami, ono musajja. Mpulira nga aninako obuyinza ne bw'abatandaba. Mpulira nga teyeetaga kwogera nange. Musanga asirise ne mmanya kyagamba. Nze nsanga Pastor Ben ng'ali bw'ati. Ne mpulira nga ngamba kati genda osiibe ennaku 3. Ovanga ku taata owaddala. Naye bwe nava mu maaso ge ekimu ku bintu ebyambaako. I started doing ministry with ease. Omukyalo omu yajja mu ministry amaze okwegatta ku Pastor Ben n'angamba Mukama ngambye tutereeze buli kintu ekiri wano. Mukama ngambye tutereeze buli ekiri wano. N'alya loan okutereeza ministry ng'alidde loan sinti nzirina naga kangende mu banka nzeewole nzije tutereeze wano. Njagala Mukama tumuterewo kapeti, tuteekemu screens, tuteekemu amataala, byonna n'abikola. Nga muzeeyi yayogera ekigambo kimu yajja kuttaako n'angamba from today I connect you to the covenant of financial favor. My God. Okuva ku olwo muzeeyi nze sente ntero gamba be wange nti Mukama mu byatankoze bubi sente sikyali si buzibu nnyo. Nizo basina nyingi nnyo zitiisa. Bano bandikubyenga lwakuba nti nekiba kitidde. You connected to the covenant. Nze bwe kituuka ku sente
Mbera onenzuka nga teziriwo ne ngamba, where is the spirit of my father? Where is the God of Elijah? Where is the God of Elijah? Elisha je yayita. Elisha yayita nga tuse ku Yordan. Jesus. Naga, where is the spirit of my father? Bw'otuuka mu mbeera bwe zityo, you don't pray in the name of your God. God of your father. You say, where is the God of my father? Any God, if the God of your father does not respond, that is not your father. My God. The God of your father must hear. Why? Men are not men. Men are graces. Men are covenants in the realm of the spirit. Men are carriers. I even tell people that men are principalities. Yeah, men are principalities. Yeah. Can you for example? What year before we yogera? Or what was Musajja? Here. If you said to ban center. Yeah. Bogamba ndeba. Exactly. Presiding apostle. Bogamba lubaga. Never soka. Kati gomanya makanisa gale nasana. Obungi bwago. Pastor Wilson yayo. Yogera yo. Ochatenga. Wali way before. Principally. Kati bwegera na lukolongo. Na lukolongo mutundwe. Abera Bishop Charles Kasibante. Kati gwerinda ko bwe banagamba nakauka. I hear you, sir. Most of the time, Katonda takola nsobi. Tuba tulagirira abantu okujja na butiti. Ngabaga kino kigende kansanga Miracle Center. No manya mulangira kyatuulaawo ku mutala gwawo. So if the God of your father doesn't answer, that is not your father. Because every tribe has its territory, has its inheritance, has its attributes. Yes. For example, if your ministry is born from Miracle Center, that is your lineage, you must build churches. Yes. Because that grace is from Pastor Kayanja. Never want to innocent or gule takanozimba. Exactly. Ku Miracle Center waliwo grace y'amataka, waliwo grace y'okuzimba, waliwo grace y'ebyamagero. Kati fe ku waliwo grace y'amawanga. Fe ku MJF bw'oba ova mu Pastor Ben Ochora. Excellence is a must. Yeah. Omwoyo gw'obusukkulumu buli kyokola n'okikola bulungi. Kubanga bw'ajja nga tanaba na kukubuulira asooka genda mu toyi. Muzeeyi yajja ewaka ku church naye nga tagenza kuzikozesa azekebera oba omwoyo gwatandise okola. Bwe gwa tegunnakola n'akutandikirawo. Aga kino tekiriimu mu lunyiriri lwaffe. Buli kimu kirina kuba excellent. Number 2, prayer. Ffe bw'otuziyiza okusaba oba otuganya okukola ebintu. Mulina okusaba, mulina okusiiba. Oba oli mulamu oba oli mulwadde. Prayer and fasting must be part of you. Ate ne taata tasobola kwogera mu bulamu bwonna akucorrectinga. Taata. Atayina busobozi obwo. Okukutereeza. Bw'obanga olina taata naye nga he cannot rebuke you, he cannot correct you. It is not your father. Atenga nawe bw'obanga olina taata atenga tosobola muwuliriza. If your father cannot tell you something and you don't do it. Kati nze kankubulira. Because your father is not your colleague. Nze nsumbye ku bantu bangi. Nsumbyamu ku batali baana. But I can show you one of the signs, because every church has got members and sons. Yes. But I can tell you the distinction between one of the issues between sons and members. Members will always tell you, inform you about something they are going to do. Sons will always inquire. Yeah. And they inquire ready to be told no. Yes. Members, a general member of the church, I could tell them to say, on Wengendo Kuasa. I think otherwise. But sons, they go to the father and say, whatever you say, I'll do. I'll do that. Yes. With their pastors. Yes. That my father can say, he has ever stopped me from going to America. Yes. I'm going to ticket waiting and a visa waiting. I'm going to say, Nangamba Linda Kokatona. To judge Corolla Lecho. You have to be a real son. Yeah. To hold back, and you have to trust your father. Yes. That he knows his judgment. Yes. Yeah. So one of the issues is that
issue is, but it is part of the supernatural. Exactly. Nti bwe wava mu nsi. Yeah. Paulo bwava mu nsi. Nga afuka Saulo. Omusajja Mukama gw'amanju bamuyita Ananias. Yes. And you see, the funny thing is Ananias is not as powerful as Paul, no, according to scripture. No. But according to the heaven realms, he carried the DNA of the Father to father an apostle of that magnitude. Yes. He was a hidden man. Nga yeberera eyo mu secret place of the Most High. Naye ng'eggulu limumanyi. Nasoma ekyawandiikibwa kiri mu 2 Chronicles chapter 20 verses 20. Yeah. Bible wegambira nti if you want to be established, believe in God. But if you want to prosper, believe in your prophet. Believe in your prophet. Yes. One of the signs that you have encountered the true father that is in your lineage is prosperity. You cease to struggle. You cease to struggle. And that word is not just money and wealth. But that word means increase, prosperity. You cease to struggle. Omusajja akomawo n'asanga Yorodani ng'eyazeewo n'akwata ekyambalo kya kitaawe n'abuuza, where is the God of my father? Ennyanja teyawulira ddoboozi lye. Ennyanja yawulira ndagaano eri ku Eriya n'evaawo. Bible yagamba mu Hosea 12:13 that by a prophet, yes sir, Israel was delivered. Negatako negamba by a prophet they were preserved. That even last year we had this conversation. Of course our time has run out. Now yeah, issues the East African church and the African church is the trivialization of fathers. Actually, that's the less word. They honor, because the word honor goes far. When I honor you, I don't honor you in your presence. Yeah. I honor you in your absence. Yes. Stranded. Nagamba the God of my father Kasibante. Bono wompisao bwenti bwengendo kola. Naita ku interview nga taina mpapula. Mu bantu 10 taina mpapula. Wow. Mu 10 mulimu ne ba nationals. Wow. It was amongst the 4. Yes. Here on Thanksgiving, you had to receive the whole of our Thanksgiving. Yes. Wow. She paid almost about 15 million for our Thanksgiving. Na yenga ya saba sala nga ali mu Canada. So I know that the honor of your father is not when they're talking to you. It's not when they're listening to you. It is that place in the spirit. Wanted to use that example of both of you. Yes. Yeah. Specifically, wouldn't God use you without you having a father? That's all. Maybe a soul. Or just over limited. Katon. Anti over tugama nti Katon takola nsobi. God is a God of patterns. Yeah. Koloneri asaba. Ali wakati mu kusiiba n'okusaba awaayo. Byonna byonna bikoze by'obwa Katonda namuga kakati yita omusajja bamuyita Petero. Eyo territory yagifuga. Oyo mwenkolera. Authority in the realm of the spirit. Thank you for fasting. Thank you for praying. Thank you for giving. But there is a man is called the territorial commander. Yeah. And is my poto in that territory. Until he comes, I don't work. I don't act. But we have to finish this. Yes. Apostle Brave. Is one time Jesus meets a man, touches him. That's his soul. Yeah. But then it says to him, no. When he wanted to meet a man called Cornelius, after fasting, giving, and prayer, he comes to Paul, to Peter, and he says to him, I wanted you to go to a man. Nenga Peter gwatuma tamanyi na kyagenda kola. Malaika asinkana Cornelio. Yes. Namugamba byonna bino birondo biri Acts 10. Namugamba nzisosola mbantu. Naye genda otumye Peter okuva Joppa. Ajje. Ekisingazo kunewunyisa Peter ekimutwale wa Cornelio
kumugabira mwoyo mutukuvu. Yeah. This is what baffles me all my life. Yes. The angel comes to Cornelius, but the angel cannot dispense the Holy Spirit. Never. Era mugamba nti ekyononya kyobadde osabira mu ggulu kiri ku nsi already. Waliwo n'abakiina. That means many of the things that we look for have been put upon certain men. They are with men. Olama Acts chapter 3. Batambula bagenda mu yeekaalu basinkana omusajja yali yabasabiriza ennaku zonna ez'obulamu bwe. He was a beggar. Peter ayogera ekigambo amugamba silver and gold have I none. Jukira baali babiri Peter ne John, but he did not say we don't have. He said I personally have I none, but such as I have I give unto you. He had something that was beyond money. Something that could make this man stand up and go and make money the rest of his life. Nina chenina sente zoyagala zesiyina ne nina chenina ekisobola okuyimusa wooli n'ekikuwa sente zotafunanga mu bulamu bwo bwonna. Namugamba now take, Bible gamba, and he took him by the right hand, and the Bible says he received strength in his ankles. What was on Peter gave this man the ability to stand on his feet for the first time. And the Bible says he jumped, he leaped, he walked. All this he had never done in his life. And the Bible says he read. Nayingira ne jeta yingiranga ne bamulaba abamulaba ne bagamba sio no musajja gwe tubadde tuyita ko wali. Yes. Yes. Nafuna kibadde tebasobola muwa. Yes. Can we appreciate the Lord for this wonderful man of God? Amen. We cannot get this closed out. By the way, those of you that love and join us on Destiny Matters School Gathering, that's our DMSG, is going to be in the month of June. And guess what? We're going to be hosting also Apostle TK is going to be one of the speakers at the DMSSG. They'll be gathered here in June, many of them. And we'll be inviting you, Apostle Brave, we'll be inviting you guys to come and just speak a word to this young generation. Because that's our obligation. Now, Yomani, there are two things that I think we have to emphasize, but our time is gone. Number one is sons. Sons finding fathers. But also, there is a place in life where fathers need to comprehend their fatherhood. Because every father was a son. Yes. Yes. When do you realize your fatherhood? And that is where it is key. Carrying territorial graces. They are carrying destinies of men. True. Because I carry something about their destiny. Yes. That whether another man doubts it, it doesn't matter. I have to believe it. So many fathers need to comprehend that. Yes. Need to come to a place of understanding. The other big point I take from our conversation today is about the issue about the tribe. Yes. Yes. That is simply not your tribe. Yes. Yeah. No need of. naye oli wansi wa pastor bwemumulugunya bwomuvuma bwomuyombesa buli Sunday laba kati sibitegere byabulira bwomwa amagezi gendake wagundi osubmitinge wagundi. You're killing the man. You never call that man. Leave him alone. Look for your tribe. Yeah. Bw'oba Benjamin mu kika kya Benjamin toyinza kutegeera byabaka by'Abaleevi by'Abajuda birala yeesonyiwe ne kati omuntu ali awa astressinga omusumba ayagala omusumba akola ebyabali bye bakola nalabye eri bayinaho omuseero nawe eri bayina crusade. Mu kika ky'Abaleevi tebakola. Mu kika ky'Abaleevi Abaleevi kika kyabwe mu Bayibuli egamba nti Katonda yabagamba mwe temulima temukola ogwamwe gwa kyoto Katonda gwe mugabo gwabwe kati gwaba ali mu Yuda ab'ekika kye Yuda muyina okukola muyina okulaafubana kati tosobola kujajinga ab'ekika ky'Abaleevi ekyabwe kirala tribe yabwe endala n'eyamwe endala.
bannange katuve ku mbozi yayo yeri gye bagamba nti emboozi ekola etya nti abantu tebalina Luganda. Kankole statement emuzeeyi tugende. One, this is the formula that has been there and it is still there. The blessings of God are from God through men to men. Yeah. However powerful you think you are, as long as you don't have a man, you can stay at that pool until you die. Bannange mwelaba kama bere na mutwa isida mu butwa bononyedda. You watching Destiny Matters next time. God bless you. Amen.